ku buliri otumalira ensonga zonna omuntu w'opulaningira nzizaako ki omwaka gutandise ngenda kikola ntya omwaka gweddeko yenkola ntya lwaki osulowo kyo kikusuuza ng'okukonadde nga rose form webali onoonya abalongo bakubuze ekyama kiri mu rose form abaana bakola omufaliso wonna ate wonna wooli gukusangawo oyagala ki mwana mulenzi ozaala bwolaboka oyagala musika omwana omusigo genda muzaira ku mufaliso ogwa rose form bakola omufaliso oyagala gwa round oyagala kwegamba guno ogwa bulijjo oyagala munene oyagala medium oyagala gusembayo oyagala gwa mwana gwa jjajja gwa mama gwa senga oba gugwo rose form nkusaba ekintu kimu infestation mayanja sisula ku mufaliso mulala ate ng'oyagala bakusalireko kuba essimu obagambe nti Hajati Farida station mayanja mmumanyi yatulagiri n'atugamba tujje ku rose form tufune emifaliso. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Nga tonnalaba please subscribe ring the bell buli lwetuteekayo osobole okumanya naye nno omukazi watu yabadde alowooza atya ansabye amahale kimanyi miliyoni 18 ng'alowooza ni sizitoole kati nno ziizino ziri 2 ate agaakatonda mukulu nga bwe gali 2 nange 2 sijja zijjako nasooka nzimuwaka akasente nabadde neesobola obusuubuzi abasuubuzi awanyowaawo anti nabwo bubwo bwafa buli kimu kyonna kyafa buli gwowasebe wowe emaali yawoza covid angende wano eno mu family gyendaga covid tabakosa yo ati njikuddemu kino kibagamba nti gundi ensimbi yamutomera entomera angende nayoaga sijja kubeera amonere kyonki maza awo ekikato nansasite sijja kulyako wadde 10 Hajati tazirabe zino naye anamanya ati anti sente sijja mukirizo okubakuza sijja muwakaganya konna Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulikayo. Kalika. Haji. Wanji. Alhamdulillah banna. Alhamdulillah biki. Mungu atujjukidde bannange tufunye. Abajjukidde nani zino sente z'abandi. Zandi badde ne z'abandi naye z'ekibiina. Kati obadde ogwira nakyo okubantu kusulu. Kankubuli. Njagala omanyi wookoma. Kyokka omuntu alina ebizibu. Abasajja bonna baba n'abakazi badde kanga asanyuka na mukazi we naye n'otuuka ewaka ng'olaba empologoma eri abo kubanga yonna bw'asaakaatidde muli olaba empologoma ejjudde omwoya mu bulago obadde okujuba nakyo yenna yinna ng'alinga jjira mu nju. Kukutikula kulesa obuzibu mukama we. Otikkula ki? Mu by'otikkula bulijjo nnyo kye kitikkula. Gwe beeramu amagezi.
ebizibu byemba byenda bankunja mwana bawala batoka tinzaye bulijjo byotukula bwoti wotukula bwoti sente sabali ezekimera kati wezibulira ate bawadde kiki bayombi obadde olukwata kuzaki omuntu aleetati ekintu katonda mwakulirawa omuntu nabaga atuuse ekintu kyazze nakyo omala gakikwira okimwaga bamutwe ngwase mukama ngende dakati mukama woki nsaba kunsonyiwa singa mbadde mukama wandi batutegeera kyenkugamba wandi baziga gangwira noti babakuliza wammwe tula tire we njagala okimanyi olwaliro era omulundi ogusembayo ani yakugamba nti ekintu omuntu kyazze nakyo omala gakikwata bwoti obifuddeko nolagawo ani yagadde abikutumye omala gabwira bintu byabantu oli byatakuwadde tokiddamu ekyo saagala kuddamu kyowira njagala omanye nti nze obusimu bwolina sibwetaaga mu nsibo njagala obeeremu amagezi sagamba ogendeke wamwe n'ogaana ng'oyagala kudda mu kuntawanya bwekuti kakati zino zekibiina bwe zibulira wano nkola nze saagala bintu byakula ng'ebyo obwo obusiru bwo buntamye tunalitunula olabira ddala eribbi eririnza okubba obubbi ebintu ayanjaza akagalo gonna kamulinga ag'obuwabutwa oli mubbi mwana kifeesi ne tuwulira simanyi bakundi nnyoko yakunteka butezi nti nkwase kuteeka wano sente z'abandi mbenga nakazireeta ozibbe nze toddangamu kunemalikirako ngeri eyo dalayo nemenyagwa bwafutubba dde alinga omuyiga alinnya loole sirika sente ze zibayobya amanga nyingi tufudde beri erigudumadde ekanzu yange eruwa ekanzu eruwa genayina ojobojanga ali amenvu agatayengedde bulungi wandibadde okola ekintu kimu kusi tukondeetera ekanzu gamanyi gaba yenayena yeyola mala yenyini tantunuulira nze otyo ekanzu mama ate kati ekanzu ate bati naye ekanzu obukanzu ebakayanya ekyo ekintu kitono nnyo kiba kibayombya okutuuka nekwekyo okuwoggana n'abantu bagende banatudduukirira n'okutudduukirira ne bajja wano bagambe nti ate bano babayombera ki naye banna nfudde bannange era kikazi kira nabadde kimanyi nti nokinaazira banfudde so nabadde ngamba nzirekere lukumaani kizira kino ekikazi kiyinza n'okunnemesa okugenda ku Burj Khalifa ya rabbi naye ngenda nina okukiragira omutima bwe kiba kyetaagisa kukikubalira nja kyokutwebuutuzi kinsobedde kiyinza kyagala kunnemesa kirinyalinya muli kimu ate kirina obumanyi kakati obesente kizirabe zitya ya rabbi nze naye kati sitanna kigamba nti oba kigenda kigende nekiremeramu kati ekinajja kyekinajja nze siyinza kulemera omwana oyo yonawona kakati gundi erinye yava erinnya erye bannaye nve wano mpona ekintu kino bannaye obira ku mugogo naye oli omwana omutundako nowulira nga njodde akatunda mu ttuntu ya rabbi ojjukira abanako naye omponyezza endoddo y'omukati kasi ali otuuka n'olabanga nga bw'omanya ekibinika ky'enkoto ekanzu erwana wangi nkubuuza ekanzu erwana gwe kati ojja osooba busubika oyagala kunya kuna sente z'abandi yina ajja asoonoka ngaaba eggulu va mu byobudika amatama kozi wakulira katwe erimwe bakifeesi simanyi gwoli obakulira kati oyagala kuba sente ogamba teweewuumya yina alinga abega eggulu kiki ekizibu kyaki tewali sente nakugambiddewo nti zene sente za kibiina omanyi mwe bwe mulaba ku sente kati otabuka kati owulira owunze
naye nno sebo bwokodde bwekibbi bwe mwayiga onsanze ndaba ogamba ki tokubagana mimwa yogera lumu ngeri gyengenze ngantidde kati mbadde ngolola ekkanzu n'enjokya ekiki sirika mbadde nteesompeko emitwalo 15 ngende nkukulira ewali ekkanzu ani agambye nti zino sente ziri awo zakwonoona simanyi ngo ekkanzu ebisi ogyokeza oyagala kakati nze ngenda okutuusa sente maninyinizo mu kibiina nga bambuusa zino ziriwo zirwambo nakuzeeko ekkanzu omugwagwa zijeyayokyeza nga aziringitana zize kankulyolereko taata ziveeko ndiveeko gwe okwate kuki sente ziyiika nabu oba ziyiika zireke sizizo esente za kibiina ate njagala okitegeere nti ekintu kyengendako kikulu nnyo oli obugwagwa obukujjudde totegeera tolina magezi ng'ogolola ng'obadde tokimanyi nti ekkanzu bwe baba bagigolola bateekako omuliro bwe guti bw'oba ogolola tobanya nti opimye omuliro bwe guti ogolola ekkanzu njagala ekkanzu kati njagala beeti ekkanzu ni nagenda okulaba kati ngenda kwambala kinze nyumire omukolo manya ntuke ku muzikiti nga ndabika je nabadde njagala nagambye nti ekkanzu yenje nyinza okwambala ku mukolo manya ku muzikiti n'ennyuma abantu bakimanyi kyenjira yenyumiramu nenyambala buli nagamba niye munange haji leero yambala mazima kikazi toyina magezi era kujja kunfiiriza buli kimu kyonna kyona kibadde tegese bulamu bwange ngenda ku miitinga abahaji bava yirira Abu Dhabi abalala bava Jordan bete ya bbulu wenakubagana entamangeeko fe ebiri akatiko mbwaggwe mu bintu ebintabye ggwe okwata kisooka singa webugadaga motoka agatwala kasasiro basobola nyinza okuzingazinga nenkusa ekimu mu kikutiya ne bakunjolera ne bakutwala ekiteezi be ngenze bwona twabadde tulaganye ekkomawo yeki ekintawanya naawe basiikiini eno your days are numbered ebulambale gwe nkuwone wallahi amunja kuba nkuwonye sigenda kuddamu kwejjusa ate sisobola kwejjusa lunaku n'olwo ng'ajawukanye naawe engeri gy'ombonyabonyamu guyo kati amakanzu gagegoyokya buli kintu kyonna kyonna ekyange ekirungi okyonoonye bannange mwe mwakulira batamanyi birungi ekanzu yangu negula sente meka oyokye mitwalo 15 nkuwogenda okula ekanzu